Atendo bese kubuzewo. Boxing de Kanye Rweza, Kenzo, Gravity, John Black, Vinka, ate Lumu Bukenya Foundation ojja kiwulira. Mujje tubalageko abatugobaganya buli wamu. Hello. Hello, jeba leko nyabo. Kale sebo na jeba leko sebo. Nze bampita mukunja wa BTFM program sisimuka oli mu ndobeso. Bonna mukunja asanyi sokuuliza we bale kunkubirako sebo. Munange bampita mama Godwin. Aha. Kati nina obuzibu mukunja. Bikibu kyate. Nkweleza kata Godwin ono nti ayenda. Ayenda kwani? Wanene chikozi cha Neiba. Wangi? Wanene chikozi cha Neiba. Yes, muyongebuka. Waliwo eki kya Neiba ki? Wangi? Wangi? Wani kukwenda. Wangi? Mbadde akugamba tata. Nti nina obuzibu. Bwaki? Ntegeereza bba wange nti ayenda nze mama Godwin. Aha. Ati ayina simutegeere ennaku zino. Eziri simutegeererako ddala. Naye waliwo wano ekikozi kya Neiba kyenteebereza. Kyawusigaalo kimukomba Bokisi nga bw'obimanyi bijjirira n'ebigendererwa bingi. Wangi sebo? Mpulira gwe maama. Hello? Ompulira? Sebo? Esimu yebadde ki? Bannange. Esimu oba ali ludda wa? Oba ali mu go down? Oba atambula. Tumugezeeko tulabe. Okay. Hello? Mama Godwin. Wandi mukunja. Kaha kati olikiriyamuko ne luli esimu ebadde ebuuka. Nze gula sikyategeera bulungi. Kiki? Nina obuzibu mukunja nsaba onnyambe. Kikozi kya Neiba wange. Kyenteebereza nti alabika kyayendako myezi ng'ebiri simutegeera bulungi. Kati naye siyeje nakusindikiddeyo ekikozi. Ekikozi bakiyitaani? Liita. Kale, beerako tovaako. Kale sebo. Esimu ogiwulira? Ngiwulira sebo. Rita. Rita. Wange. Tata Godwin bamusibye. Bamusibye? Akoze ki? Munaye nze nange simanyi ampereza simu abadde awo ne sister ampereza simu nangamba nkukubireko. Ngaalabye. Munnange bamusibye. Yo omutegeera gwe njogerako? Mutegedde tata Godi, mutegedde. Kati bamusibye kati ndowooza kuyita ku poliisi ojjo omuyambeko. Nzembeka. Muyambeko nze sina na transport. Sina transport antwala. Ate era agenza okuyita ng'amanyi osobola okutetenkanya. Sina transport wadde n'akamu. Ze nina tusitondera kintu kirala nnyo. Tekiba nakuwera ate ntandikira mu nsitoola. Wangi? Sente ze nina. Tumisondera kintu kirala sitazitoolako wadde. Era sina kigenda kusobola. Liita. Wangi. Lwaki onjagalira omusajja kikomba Bokisi? Lwaki ommanyiira? Ekyabula kugula kinoonya ku kikomba Bokisi.
Ongambye kirita. Esaba kugenda Mukomba Bokisi. Chokola bajja kufanya ng'ozunga. Leba naye kiwala gwe liita. Liito Anjagalira omusajja bulijjo nga simanyi gwe. Kyova olaba ozunga, kyova olaba oligubya olinga ogusefuliya. Bannange kyekino ekyakulesaawo. Bannange weetooti nga omusajja ajja kusigala wange abakazi tebayomba tula tuteese. Kale kakugabireko ne kusirimu agwe. Tewali buzibu kasita naawe oba ng'olina. Wakafa olumbe. N'abakazi mwabaaki. Rita. Wangi. Ate gwe bba omusajja ate gwe ovuma omu. Nkoze ki? Ate nannyini musajja ate gwe ovuma. Nenawo ate munnange mundekeemu. Nze bampita mukunja wa BTFM mu ndobeso. Nenawe nnoonya lwe boolobesa abalala nvaako. Lita alumya. Weba nannyini muka wosangiranga omubbi agoba wa poliisi nga atali n'emmundu. Kiba kifuuse kizibu nannyini musajja ate yadduse. Ngonasigala nga ate agenze namugamba mbalina sirimu babigwamu. N'abaana bwe tuteese. Yatakyategeera bulungi. Omusajja kakati ku budde buno obeera nga ogw'eddalu ku lulwe abajja kweyambula n'okweyambula. Kakati alowooza bw'anaayomba awusigalo n'amuleka. Bannanga omukyala kakkanire ewuwe kasita awusigalo tamuleese wuwe. Kati zembeera z'abasajja bwe zityo nsigadde nnyo mulongo omusajja tekyakusuula ddalu. Ate ekigambo awusigalo temukikulembeza nnyo kubanga bw'omugjamu engoye n'omuwa ezizo gw'omukyala munnanga abuliramu. Kaakati tugambe tebawusi manager. Abasisimuze bali kuweereza. Abakazi mweddekeeko otegeera kyekibulako. Okomera omusajja omuvo kyokudde okwoganira wano ku masimu ate kimbwa gwe bikibikya weesootinga nga gwe omusajja omukomyewo mbanga si ekyo Mukomba Bokisi ajja mutwalako omusajja ng'ali awo akyayasama abakazi nomweddeko mmwe nno baba otegede bawayenda tegere kibulamu nze Vero Mpereero Vero Mpereero Vero ayogera ebirumya bannange. Abasisimuze mwasuze mujamwe bali kutuweereza ne bambi omwana omuwala oyo amanyira mufo kyaligambye nti oba amutegedde n'ajjako essimu sebo naye akangazza abo bambweyo tamukume bannajja lwambi abo bamanyiira abo tekimanyi naye baalabuliri obuliri babwala mirundi emeka obwa abafumbo nga nakyo kiryoka kikangazza kiri awo kimbweyo tamukume Mukomba Bokisi akyebakira kiteme emiggo nze Nannyonjo Ruth Dubai akiteme emiggo kijja kutuuza ku busuti wansi. Mama kakana nyenerwe tukole Ugambi kino kika Mukunja mwebale tuweereza nze Mama Latifu Kate Farao naye bannange akubye ayagala okumanya ate yaddusa amangu kati awo nno akimanye n'omuwala gwagenzeeko mu malirivu owulidde mu malirivu amutiisatiisizza siriimu naye ng'omuwala mugumu kati akimanyiyo mujjawe n'ebisente batereka bwagundi bwalabika bwakufuna amaka gaabwe bwakupangisa kyova olaba agaanye okukola ki okugira ayagadde omuvuma ekyawusigalo nga ye tekimuluma mugambye ekigambo ekimuddusizza n'okumuddusa nti awusigalo gwe yafunamu kyayagala amanze kwanja nenakatya mwebale tuweereza onoweeza eggayaza munaye mukazi atuule bateese ne bawusigalo nabo baba bantu munaye mukazi munno bwakusinza ekibbo toguyita gubbobbo kati awusigalo alina kyasinga oli akikkirize omusajja ekyabula mwono yakizuula mu hawusigalo kati agume. BFM ekintabuli ky'omuziki simusimwe bali kutuweereza ono Jamila Entebe naye bannange sewonderita naye abuukudde naye abaana abawala mulina okwegendereza oba oli akuguddemu tomuvuma omukazi ajja kukola ajja kuloga ekinaanansi oba si ekyakukola ekintu maama nnyabo owanika otugulu
bajja kukola ekintu luyite n'ensi gigendeko mpola mwana wa maama wandisirise n'ovaako na buvi lwaki otankuula entalo ez'amayinja nga tosula mu nnyumba yandabirwamu kaale ab'oluweero twesinkane nga 25 mu Luweero town mu kivulu ky'abatabangufu ekya Kapiteeni Nsimbi Mayor to be nange Jamila Entebbe nongenda kubeerayo nga lumu twesinkane mu kivulu kya Beat ku Bukenya Foundation mbone ne Councillor Majanja ajja kuba Direct Councillor 221 ku district Mama Halat ku join Entebbe Mwami Sonko Chume Namasuba Nambiru Jessica ku stage y'Ekiwonda Gayaza ne Salongo Mathias ku Garuga Road kwe walinyo teri kirumanga kugamba nti ekyabula muggwe yazizudde munzi mama agamba ole bayomba mvira ku musajja inzefwe mvira ku musajja ku bizigeje ejja basi nali jasula na mungone eyo ole mukazi kyavaga mune tundire eri musenyugo